abantu ba Ssaabasajja mwenna mbaniriza ku mbuga y'Obwakabaka e Mmengo, mwebale kukiika mbuga. Njozaayoza ab'Emiruka bene be yasiima n'abawa obwami kumuweereza mu mitendera egyo, muyimuke tubakwireko mu ngalo kubanga mukyali bapya. Ab'Emiruka muyogeyoge nnyo. Obwakabaka tebuli Mmengo, Obwakabaka buli eka Mmengo, Ekituntu, Enkozi, Ebuwama n'awalala wonna bannaffe gye bavudde abaagusamba obwe Buganda. Era ndi musanyufu nnyo olwaleero kubanga mmwe abazze wano leero temwogera bwogezi ti Ssaabasajja awangaale, temwogera bwogezi nti Obuganda buli Mmengo, naye mukimanyi bulungi nnyo ti mmwe Buganda. Era njagala obeebaza nti muvudde ne mu kwogera ne mudda mu bikolwa ne muleeta oluwalo olungi bwe lutyo embuga, kubanga Obuganda mubwagala, mubuwagira era mwagala bugende mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekikolwa kye mukoze eky'okukiika embuga n'oluwalo olungi bwe lutyo, kati obukadde tebutuse 55 n'ezigwamu 56, muleese olwakadde 56. Awo nno mulaga ensi yonna n'Obuganda bwonna nti mwagala Obwakabaka bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga eziri mu alipoota zituuse embuga. Mulimu ensonga eziwerako, mulaga emirimu gye mukoze, aye ne mulaga n'okusomoza kwe mulina, ne mbako ne bye musabye. Omu asabye nti abatongole abamu baafa, balala bakaddiye, abalala balwadde, abalala tebakyakola. Ensonga ezo zonna zituuse embuga, era njagala obategeeza nti zijja kukolwako era mujja kufuna okuddibwamu mu buwandiike ng'enkola bweri. Munneeyungeko neebaze abaagusambako. Bannange abaagusambako, mwebale kukiika mbuga. Bonna abali wano abakulu abalina emyaka gyange n'okusingako okulaba Basali, Batensibe, Banyola, n'ogamba Mukama yeebala bawangaaza nabawa obulamu obulungi ate n'okuleeta embuga. Njagala bategeeza bwe nti Obwakabaka bubenyumirizaamu. Obwakabaka bubenyumirizaamu nnyo kubanga muli kyakulabirako ky'amaanyi. Era njagala okuwa obweyamo, era nsabye omuyambi wange, minisita w'ebyemizannyo ajja kubasisinkana, kubanga tulowooza nti tutegeka empiira gy'ebika, empiira gy'amasaza ye gisinga okuwagirwa ku lukalu lwa Afirika, ate tugenda tandika empiira gy'amagombolola. Ab'amagombolola muwulira, tugenda tandika empiira gy'amagombolola omwaka ogujja. Kaakati tuyina omuwaatwa, tujja kubawa platform mujje mwogere eri abaana bano abalina ettutumu. Kati mubabuulire bwe mwalina ettutumu byali bitya, ate mubabuulire ettutumu liggwaawo kubanga mukiyiseemu beeteeketeeke batya, nga mwogera okusinziira mu kyekoze eki kye muyiseemu. Nze nsuubira nti bwe tunaakolagana obulungi kijja kuyambako abaana baffe abavubuka kati abasamba omupiira n'emizannyo emirala okufunamu okuwabulwa n'okulambika, ate nabo bakole ki, beeteeketeeke bulungi. Bannamawokota mbeebaza okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Mugabye omusaayi, bwe tulambula musimbye emmwanyi,
buli nteekateeka y'Obwakabaka mugyenyigiddemu era abataddemu nnyo amaanyi mufunyeemu. Njagala nnyo okubeebaza. Njagala okubasaba ebintu bino. Mwongere obunyiikivu okwenyigira mu nteekateeka zonna beene z'abaleetera. Era njagala obbasaba nti mwenyigire mu nteekateeka ya CBS Poesa eya SACCO. Tosobola kugenda nnyo mu maaso nga toweenyigidde mu katale ka byansimbi. Mukola nnyo, mwenna mbalaba banyirira, abaana bonna bambadde engatto, abakulembeze bambadde engatto muzikubye n'eddagala wadde waliyo ebitoomi zonna zinyirira, mulinga abatayise mu bitoomi. Kibalaga muyingiza ku ssente. Tufisse, tutereke, twewoole tugaziye emirimu gyaffe, tugende ku ntikko. Njagala nnyo mwenyigire mu katale k'ensimbi nga muyita mu nteekateeka y'Obwakabaka. SACCO zonna ezirina akakate mu Bwakabaka zirondoola Obwakabaka, tuzeesiga, mugendeeyo mutereke ensimbi, mugendeeyo mwewole, mugaziye emimuli. Ssubiryo Zambogo SACCO, Buladde SACCO, CBS Poesa SACCO, manye yeemoko tejja, tugaziye emirimu, tubeere bulungi. Ekirala, abazadde abali wano ffenna, abaana baffe bagenda okuwummula, abamu baawummudde emyezi ebiri miki miramba. Mbasaba tubakolemu omulimu. Abaana tulabe bwe banaaveera mu luwummula nga bazizeeyo ekintu ekitali kya kibiina, oba kunoga mmwanyi, oba kulunda bisolo, oba kuyiga kubako kye bakole eky'emikono. Tubeere nga tubalondoola nga ne bw'okomawo ng'ovudde mu mmwanyi oba mu kusuubula oba mu bukulembeze ku district, okola ki? Obabuuza, nakulekedde kino okituusizza wa? Abaana tugaane okubaleka okutaayaaya ku kyalo ne mu flatsi ne mu bibuga. Ate ekyokubiri, abaana abalenzi tebaagala kukola mirimu. Mubaleka tebakola mirimu. Mubafiireko abaana abalenzi, kubanga abaana abalenzi bafuuse bakyejo nnyo. Njagala okusaba bamaama ne bataata, omwana omulenzi ate yeemulondoole nnyo. Bw'omulekera omulimu n'atagukola, obe mukambwe nnyo gy'ali ng'omukangavvula. Bwe tujja okuggyayo eyo gye tuwangaalira, esaza Mawokota oba Kammengo oba Buwama, ng'ekyalo n'Eggombolola byesiimisa, omwana omulenzi mumulondoole, mumubeereko, mumuwe ebyokukola, mumuyigirize. Bw'oba ogenda mu lumbe, genda naye. Bw'oba ogenda okuziika, bye bawuza nti saagala, ebyo byabakadde bitya, asigale ng'alaba mupiira. Nedda, genda naye ku mirimu egimu n'enkuŋŋaana ezimu. Abaana abo tubalina obajjamu omubisi. Abaana balina ekyejo ky'amaanyi. Njagala obbategeeza bannamawokota, Siriimu akyaliyo era yeegereesa. Ssaabasajja ye munyeenye ey'okulwanyisa Siriimu Mukenenya ku lukalu lwa Afirika. Abasajja yasiima, fe abasajja tubeere abasaale mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya ne Siriimu, tutaase abaana ab'obuwala. Mbasaba basajja bannange, mbasaba tulwanyise Mukenenya, tutaase bannyinaffe, bamaama baffe, abaana baffe ab'obuwala. Siriimu akyaliyo. Ekyokukola tukimanyi, n'ekyobutalina kukola tukimanyi. Njagala kati mbabuulirako nti ng'egganda luyitandise. Ngamba nnyo abatali basohabba nti bw'ogenda n'onywa ngaffe Abakristo abanywamu, bw'ogenda n'onywa n'olaba Nakirijja eyakuwadde engule ecupa esooka nga mubi, wonywera ey'okusatu ng'alungi yalinga malayika, ng'omanya guweze, osituka busituzi n'oddayo eka ewa mukyala wo. Awo omanya gukoze eki? Ng'osituka ng'oddayo ewa mukyala wo. Kasita akuwa ak'okunywa atandika okulungiwa ate nga yatuuse mubi.
tulwanyise siriimu. Njagala nnyo okwebaza abakulembeze mu gavumenti eya wakati, Nyabo Honorable Nambooze, mwebale nnyo kujja n'abantu bano, Ssebo LC5 Mpigi, ba LC3 ba Town Clerk, mwebale kujja mbuga, mwebale kuwagira baami ba Kabaka, mwebale kuwagira mirimu gya Ssaabasajja. Ffenna tuweereza abantu ba Ssaabasajja, ffenna tukwatira wamu, era twagala Ssemasonga ey'okutaano ya bumu. Tutambulire awo bumu, abatwawula n'ebitwawula bireme kutujja ku mulamwa, kubanga ffenna twetaaga amazzi amayonjo, twetaaga okuba nga tujjanjaba, era tutambulire awo. Aba Mawokota mutuwadde ekyokulabirako kirungi, tutambulire awo, temujja awo, temujja okwo. Abakkiririza mu Kristo mbaagaliza Ssekukkulu ey'emirembe. Abatakkiriza mu Kristo ne ffenna abasigaddewo mbaagaliza eggandaala eddungi n'omwaka omupya omulungi. Mukama abawe ebibala, abawe obulamu obulungi, ate tusengane omwaka ogujja nga ffenna tuki balamu.